mu byobuwangwa tuzaalibwa mu Buganda era netukuzibwa mu mpisa eya Buganda. Jakana nga ye bwayogera akozesa nti addira ali mu kutugatta ekitulowooza nti si kituufu kutugatta mu kifaananyi kya mwami Museveni mwamuzingira ofuna bulungi n'azingiramu n'abantu abamu amannya agamu ge nawulira akootako Kasumba n'atuteeka mu ki awamu basiketi yemu. Waliwo ekibinja ky'abantu abaagenda sinkana pulezidenti owulira nga bamugamba bo bannalwanda abanoonya okukyusa ki erinnya bafuuke abavandimwe. Akatiimu wekali akakunja akakulemberwa ani Gashumba bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Alright, mikono gyaffe n'abannafulashlight Uganda tubeebaza okwekumira ku mpewo okusimira ddala. Ffe baani abakyali abalamu mu lunaku olwaleero atubaza Omukama nti kuba akyatuwadde omukka gwe tussa. Era nsi yaffe Uganda ffekka ate obudde obusinga tubaamu nga tunoonya ensonga eziri mu kutambula mu nsi yaffe Uganda. Kwe tuli ku mpewo Flashlight Channel Uganda ate twabasuubiza nti obudde obusinga twatugabanya program endala eya website gwe bayita www.theflashlightug.com. Gwe mukutu omupya ni kesi nga oba tofunye mawulire gano ku Facebook osogendako ku mukutu gaffe notypinga nosangayo information gyagala. Atalina maaso asobola okuwulira wano mu audio, alina amaaso can go stand read ng'olina obudde bwo. Tubako n'emikutu ema gyetwakutambula mujonga ku Point Media awamu ne channels mikono gyaffe tyokanaba mu field mwebale nimabale kutugoberera tusimira ddala. N'ekiko kya byonna tubeebaza olw'okuba nti mugezaako mufa nnyo okutugoberera. Ate twebaza gavumenti oba ya mukulu Tibahabulwa eyavuddeyo nasinkana omutanda nekyamaanya obwakabaka bwa Buganda yabuzizaamuko essuubi era bazeemuko essuubi weewaawo. Nebaza eddoboozi omutanda lyayogera juzi n'agamba wo tetujja kukkiriza ne bava abakulu ne batwako mu kafubo ne banyumyamuko emboozi zaabwe era essaawa zino ndowooza twandifuna obuweerero oba obutuuliro ne tulako Samuel ne tunyumirwamuko. Tulina omukulu owa NRM Youth Central Uganda wali wano naye ng'ebimuleese si bibiri si bisatu bingi ng'omuvubuka alaga kulaba tuzimbe tutya ensi yaffe Uganda. Ate n'ekyokubiri naye yeebuuza entalo zino eziriwo wakati wa Rwanda ne Uganda ate waliwo n'entalo ezimu eziriko sina ntalo simenga bana tunakiyita mukulu Honorable Jakana yagamba nedda atayitiriza okugamba Abanyarwanda tuli babi. Ye n'atugamba ye ng'omuntu ajja beeyogerera bamuzaalidde wano akulidde wano. So asaba kigambo kikendeere mu mimwa gy'abantu abasinga. Awo ne ŋŋamba waayi nga bwatunoonyeza kwe tuli wano mu kibuga e Kampala buyanjuli abatulaba tulabe nga tunatambuza system. Okusookera ddala njagala kwebaza muganda wange okunkyaza ku Flashlight Uganda. Ndi musanyufu nsobola okukka ku bantu ab'enjawulo ensonga nga Serobiri Central Region NRM ndi musanyufu olwaliwo suubira nti ensonga z'okonyeeko nnungi era nto lwakuba nti enkwata yaazo nga tuzoogera yeyeetaagamu obwakalondooza obukako kyetulaba. Tulowooza nti bwe tutunula Uganda erina ebizibu bingi nebitulowooza essaawa zino ebikwatiddwako bitannabakwatibwako. Naye nga wiikino ensi yonna tujja kukomekerera nga tujja kussa kinoomu ate tukitunuuze ku gavumenti gyetulimu oba gyetuwagira. Weewaawo njagala kusooka kutegeeza nti twakava mu kalulu ebbanga si ddene. Twava mu kalulu ng'ennaku 14 mwezi gwa January
nga tulonda omukulembeze w'eggwanga nga tulonda n'abaka ba palamenti naye mu kalulu ako mwalimu ebyatunuulibwa oluvannyuma bye twafunanga ebifaanananga bye tulaba essaawa zino ebiriwo okusookera ddala tulaba nti uganda etuukira ku sipiidi yiriyiri sipiidi ki mu ngeri ki mu kisambo kino nanti waliwo okudduka kwa njawulo okudduka political okudduka economical social physical and spiritual tudduka mu ngeri ki tudduka mu mirundi giringa esatu ogusooka tusooka tudduka mu byobufuzi ebyokunoonya buli omu waatuula speed okunoonya buli omu waatuula tuli mu speed ey'okulaba nti buli muntu yeerizaavingira uganda ey'enkya ekyali ku kyaffenna akati tweraliikira ekyokusatu tulaba uganda ng'eddukira ku misinde egyayiriye ku puroguramu z'empya ezaagala okufuula uganda ey'enkya ey'enjawulo wetuli awo kati obweraliikirivu ne bujja bwe tutunuulira baganda baffe bangi nja kwogera ku honorable jakana natuli kubanga mumanyi yesimbawo ku kifo kya central regional youth mp ekisanja kiri ekyaggwa ekisanja kino ndoza n'agenda n'avuganya mu nakaseke central oba awali waliyo lusaidabo najja afuna challenges nyingi ku bantu abaali bateekwa okumuleka agende yeegazanyize mu kisaawe ky'ebyobufuzi onfuna bulungi nti yayingirirwa nze simanyi ye bwakitwala naye nze ndabanga yayingirirwa abantu abalowoozaako nti tuwagira bungi tuzze tubiraba lunye wano mu byobufuzi bya uganda nti polisi y'ebyokuvuganya mu uganda naddala mu kibiina kyaffe ekyenaale etambula nti abantu mwenna mugye interest zammwe bwe muzijjayo muzitwala mwewandiisa mu kakiiko k'enaale era babateerawo ebisaanyizo ebiri ku ebyo omubaka wa paalamenti byateeka okuba nabwo kwekuli okuba n'obuyigirize okutuukana ne senior 6 kwekuli okuba ne ssente ezisala ng'ezaalungi ojja kwewandiisa n'obukadde mumeka era wabeerawo ne verification y'ebiwandiiko ebyo abantu bebasula mu neebu emitwalo kwegamba ne kabanga abali mu election ebintu ebyo abantu bano bazze babikola ne babibeeramu ekiddako kuba kugenda mu kisaawe kyabyawukira abantu bakole ki basalewo ani agenda otuzannyira engoolo zaffe okunywa obulungi kakati walala bujjakana nadduli alina ekizibu ky'okuba nti waliwo abantu bajja nga balowoozesa ekifaananyi kistage oba omunene bungi agambye kuwagiro nkyogera ku lwange nga sikijja ku ye wabula njogera endowooza yange gyempa bannayuganda nga tuli ku flashlight nenkubisa nendowooza nti eyinza okuba nga yemu ku point ezimuletera bino bitulaba essaawa zino omanyi omuntu bwe nzijewo nenkusenza ennyaniriza gy'onnyaniriza empa ekifaananyi kyogenda okungabulamu ekyokulya oyinza okunnyaniriza naye nga tosiimye enzija yange owo ofuna bulungi kati kikomekkereza kireese ebibuuzo bingi omusajja ono bwanangabula tanteeremu obutwa omusajja ono bwanangabula tangeye onfuna kakati kyekiri ku jakana nadduli nti jakana ekyamazima saagala mwogerako ng'ali satisfied olw'okuba nti kitaawe abadde minisita nti kitaawe abaddeko member wa NRM ati nadduli abaddeko chairperson w'ebesofa n'ebirala bingi naye alina kubikodi obwalira gavumenti ekyo ekiwulira bw'abeerako ebyo ebigambo yalina kyalowooza kyasuubira essaawa ze mu byayogera nze ndowooza nti birina ebikosa abatono wansi naye ng'ate eddagala lyabyo gavumenti yali badde ekyandonya obunyiivu bwange Serubiri Frank busobola okubaawo olwaleero naye nga singa ojja n'ombuuza nti muganda wange ofaaki nyinza okuwa ensonga evaako obuzibu bwonna okutuuka okugendera mu kati ffe
ffe mu byobuwangwa tuzaaliddwa mu Buganda era netukuzibwa mu mpisa eya Buganda era ne tubanga buli kye tukola kyonna kiwerekera ennono za Buganda kuba tuzisomye olw'ensonga tuzaaliddwa wano ne tukula nabo naye nga mu ggwanga tuli Bannarwanda. ng'Omuganda byalugera nti no bw'ogenda Bulyambwa ofuuka ki Olyambwa. kati bwe mpulira nnyo Jakana nga ye bw'ayogera akozesa nti addira ali mu kutugatta ekitulowooza nti si kituufu kutugatta mu kifaananyi kya mwami Museveni mwamuzingira ofuna bulungi n'azingiramu n'abantu abamu amannya agamu ge nawulira akolako nga Kasumba ali n'atuteeka mu ki awamu mu basket yemu. ffe enkola eyaffe esanze obuzibu mu kunyigirizibwa nti mugakozaani wamma Rogers obuzibu bwe tusanze kambukubuulire wano baagala kutubanga baagala kufuuka teni onfuna bulungi nti bwe bakusamba eri naye ne bakusamba ojja kusigala wano ng'oli otya wakati wakati kubanga mwami Jakana ye bw'aba ayogera atuteeka ku lusege lwani lwa mwami Museveni pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate pulezidenti ye ekimuli mu ndowooza essaawa zino alabanga kizibu ki okitegere bulungi ye lwaki ngenda kukuba ebyokugeza biringa bisatu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mwegendereze emirundi mingi kuba simusisinkanye emirundi gumu ebiri esatu alina kye bayita sigiri ekigambo kya pulezidenti mukama olumu eba sigiri ofuna bulungi era byobadde olaba pulezidenti ayogera twajja ne tufunamu challenge ennaku zino kakalu kaakavu waliwo ekibinja ky'abantu abaagenda basinkana pulezidenti owulira nga bamugamba bo Bannarwanda abanoonya okukyusa ki erinnya bafuuke abavandimu akatiimu wekali akakundi akakulemberwani Gashumba nze siba wakanyi mukeesa zaabwe bakole ebyabwe naye omanyi nze ndowooza nti buli kintu kirina gye kiraga buli muntu ayinza okukola ekintu kye ng'alina tageti eyiye so amakulu gaakyo gwe nga gwe Selville ogezaako okutegeeza ensi nti eri ttiimu eri ndala nammwe mulina ttiimu eyammwe ekyaffe kati muli baawano ffe tuli abakkiriza nti tuli Bannarwanda mu buzaale mu musaayi naye obuzaale bwaffe buli wano empisa n'ennono byonna byawano jjajja wange bamuziika wano wali Kigongo Mpenja taata wange ali Mpenja bajjajja baffe bona bali awo ompulira ate nabo bakimanyi nti wano waliwo abantu abajja emabegako ola bulungi so kitegeeza mu ngeri yonna oba mu nsonga yonna bino bye twogera essaawa zino biwerekera akabonero ak'omunda ak'ekusifu akagezesezzaako okufaananyiza ddala ddala ebigambo bya Ssaabasajja yakamala okwogera mu mazaalibwa ge Katikkiro abiri Ssaabasajja yakoze message simanyi oba obunene bwayo baabutegeka yagambye ati abagiwulira Ssaabasajja eyogeri n'agamba nti tuleese tulibaaniriza ab'abantu bonna Buganda tesosola mu kwaniriza amawanga gonna wano yaniriza buli muntu naye n'agamba nti tetwagala omwoyo ogwo ogwaffe ogw'okwaniriza abantu ate bakitwalinga obunafu bwaffe omwoyo ogwo ogwa Buganda ogutafa ogwaniriza buli kika kyawe buli azze naye ate bwe bayaniriza bwe baleeta babafudde ate kati bayagala bukozesebwe mu ki kakati ffe abagonvu eri embuga era abakkiriza mu Ssaabasajja okuba nti twajja mu mirembe ne tubeera wano abalala bali abalina ebigendererwa ebyokusajjula ekiwundu bisobola okutwaliramu naffe abateefu yeye that is your fear yes
yes embeera yinza okubaawo ne bagamba nti no kasita munyarwanda bakole ate by birth yes muli banya era abagonvu tokyeganye nti no tole musire munyarwanda naye okutyako kugamba nti singa kubaako embeera yonna ebeerawo tuddawa kati naffe tuzaaliddwa wano tulina obutuuze wano onfuna bulungi kati message kwegamba ogisindika eri kakati jakana ye bwayogera atuzinga mu nkata ezya emu kyotakkiriziganya nakyo nti okutuzinga mu nkata emu President Museveni kino kiri ku bwe yasisinkana ttiimu eyakulemerwa Gasumba omanyi statement ya president ngenda gikugamba male ngikwerekerezeko ebintu bisatu president saaliyo naye abaaliyo kyebanyumiza president bwe yali yakatuka yagaa nti abanyarwanda Kagame yabagaana okunnoonya wano mu Buganda ne bampangu president yagamba atya yagamba nga njagala kiri ku record bakugirira akati president abantu yasinkana mu State House tiimu Gasumba gye yatwala eyava ku Florida najja n'anfunda ompulira bwe yasisinkana president yabagamba nti mu abanyarwanda Kagame yabagaana okumpanga kyebava bampangudde mu Buganda naye ng'ate ekibuuzo kiri nti abanyarwanda basinga mu Buganda nzati nkugamba director's report bo bangi mu numbers wano tuli bangi mu numbers naye si kituufu Kagame takyogera nze kyusinze I can't deal so okuwagira president tulinga abali kitaate wange yali mumanyi eyaffe tebaziya otegedde otegedde kakati naye tetusobola musalira musango wabula wayinza okuba wabamu endowooza eyo abalina bye bakola ki beenoonyeza kuba Uganda yafuuka tuli mu mafialism state ereka okubiki ekirungi ekibikkako ekibi neeyitawo kati challenge weeri twebuuza nti singa jakanafa mwatulimu n'abantu abalina ebigendererwa ogwaffe nga tuli mu kugonda nga tukimanyi bulungi nti ne statement ya Ssaabasajja yakoleddwa ekujjirayo ekifaananyi ekiraga nti Ssaabasajja mutawakalu bantu kubanga olulyo luno luyingira wala ekitali kibi okiwulira bw'onootandika okwogera emboola y'amawanga eyo gajjakana oyinza obutaddamu kubaako balangira b'oyaniriza emmungu bakirimu kimanyiddwa okitegeera kimanyiddwa buki nti wano tulina abalangira ab'omusaayi gw'eri era ffe kyekikwenyumiriza n'okujja okukwatagana obulungi direct ku Ssaabasajja onfuna bulungi era enteekateeka za Ssaabasajja ffe tuzenyigiramu direct gwayagala okutujajinga nga bw'oyagala oli wa ddembe naye ffe abamanyi tuli ku mulamwa tetulina buzibu nakyo mbadde nkyakumalirayo kibi ekya president president yakola komenti nenkomawo nentandika okufuna okulowooza mu mutwe navaayo tukola boodi nga twesamula ku gavumenti ebyali bigenda maaso mu baganda naye nga naye bw'aba akunyonyoze alina enteekateeka ye yalowooza nti naye wasobola okuza eno embeera mu nteeko yeyalengera otegeera bulungi ng'alabanga bwe tukyusa erinnya ebintu bisobola okukola ki tebyagaanye naye bano bajjakana bonaboona okyusa erinnya okiwulira banakitegeera oba olowooza nti tebasigale nga bakimanyi nti gwe wakyusa erinnya wakyusa erinnya oba omuzibu naye mwali bano oza tebakitegeera kubanga wano tribe tebagijajingira mu names otegeera ekyokuba nti baganda babanyala tebakipimira kugamba nti gwe bakuyita munyango oba bakuyita muki kiva wano woova ekikufule ekyo kyoli kiva weka
kati owawaka oyina omulyano ne wali ba bamanyi ne bakuwako n'obujulizi obubwo nti oyo tomwogerako waffe ofuna bulungi. Ekyokubiri tulina abantu abatyubola ne batyubola ekitiibwa n'obwakabaka nga institution ofuna bulungi bwe bali wano bali ku bikodi naye bw'obabuuza oliki kintu muganda ofuna bulungi naye ng'ebigambo byakozesa biyinsayitinga bivuma bityoboola n'okujolonga namulongo nga naawe atali bw'obiwuliriza odduka wali kutegeera nkufuna ofuna bulungi bw'obiwuliriza kati obuzibu buli buddawo wano waka buli wano waka ate omulamuzi pulezidenti oba ayagala oba tayagala pulezidenti bw'atadifendi buganda nenno n'abeera omuzadde n'atakikola buli naalabanga buli avaayo kulwabuga n'akuba mu ngalo obuzibu bwano bugenda kubanga njagala ombuulire tokkiriza nze nzikiriziganya n'aboogezi abamu abatono nga bamukasaluutu nga baani bye boogera ne banokolayo ebiba biriwo naye singa gwe omuntu omu tokwata nsonga nga ngeri ya kisajja kikulu oyinza okuwunzika nga ffena tutomedde oba twetomedde. Okay. Kakati ng'okyali ku ekyo nga tetunaba kwetomera kwekuba zihe gwe ng'omuntu oli mukulembeze magezi kikyolowooza kiwali wabuddemuko mukulojekana singa oba bayakola ensobi okubazingira awamu mwenna ate gwe ng'ogamba mwina community yammwe ey'abanaluganda banyarwanda abaazaalibwa wano Honorable Jakana nyinza muwa polisi engasa esooka nti mukwogera aleme kulumya emitima egyandibadde mikwano gye onfuna kubanga nze nkulayirira ekyogeza Honorable Jakana obusungu buyinza okuba essaawa zino nga bwayina obuva ku pulezidenti nkotebabu yes kirizaganira bumuliko onfuna kakati bwe buba nga buva tajajinga Museveni mu kumuyita akanyarwanda akegatta n'abanyarwanda wano no tekijja kukola onfuna naffe tulina ebizibu mwami Museveni wadde tumuwagira mbadde manyi mu biseera muri politike temunyumirwa. We are not satisfied at all because you as who we are the Central Region Youth Coordinators. Yes. Nama mumwe kokola. Yes. Twagala kuzuula kutakula munda tutegeere bino byonna ebiriwo president is aware or is not. Ofuna bulungi yakana tanaba kubikula script. Ndi mukwebu tuli mu kisanja kino kubanga njagala kutunulira tochi yange nti president yetalaba tunayogera yiseke memba ajina dili yakagamba wamma talaba lwaki ayogera bwati obatalina ba advisors abo bafa sibansonyiwe naye tabalina singa yali abalina yes singa yali abalina omusajja muvuddemu singa bintu biri ati kugamba ffe tuli banunuzi ba Uganda yenkya gwe nkuwulira muganda wange Roger ogenda kutuuka essaawa ngeno flashlight gye tuliko bwe wataabeewo okunuulirira nakununula Uganda eyenkya tetutasobola kimu awo waliwo munnaffe omwagamba nti Uganda empya nga yagamba mugoberere nti si yeeyo Uganda eyagladiator si yeeyo gladiator najja bateka mu Uganda abatuwuliriza njagala batutegeere bulungi gladiator neighbor Bobi Wine mukwano gwange sinze muntu gwoteeka mu maaso g'ekitanganya wabula mu respecting olwekyo kyayakatuuka yes abazuuzi olwekyo kyeyakakola ki kyeyakatuukako neyeekyusa ate omuntu omugezi yenna
ayigira ku nsobi z'abalala. bwe kino okuba Omuntu omusiru n'ayigira ku nsobi ze. Kyagulanyi teyalootako ky'anaabeera byokka. Emabega eri nanti ze dunamis ng'akyali feva yajja ekisa kya Makalende bw'aba kaaba ng'akuba nasi nga tomanya kati bwe yamala najja agenda okulaba sobola muziira siko okuyigina walinga ebintu president wa ghetto okitegeera olwaleero ali mu kulwana na ghetto muziira yatuuka n'okwogera oluyaye mu kalulu olwadobadda nagala abantu bange mwena bakyali bange mwena eyo embeera eba emaze kusukkako kadunamis kamuyingira mu mubiri abakyali bange mwena njagala okubateka omuliro nga gutandise okola angakkiriza ka bobi gyekali essaawa zino oli omwana asabula essaawa zino bwe luno ebigenda mu maaso eggulu otegere nti ono omwana ono ayina amasannyalaze yeyogera oyo naye tosobola naye ye nga kaguta his excellence yamumanya ebiza okugamba kiinako proof kiinako okaka palamenti bwe yali ewaabwe emiggo abo ne bayingidwa ne balwana nali mu state house enyakasema onfuna twalina meeting ne president kyeyayogera n'abavubuka yayogera ebigambo bino wammanga yagamba nti abavubuka muli wano muli mu kutunuulira Kyagulanyi mutunula Bobi Wine muganye okugenda okumatiza abantu lwaki Bobi Wine tasaanidde muli wano muzeeyi okitegedde ne nzirayo nendoota nenga nti sajja ono yamulengere wala nze bwe yamwogerera nga sinnaba nakulaba pointi yonna eyinza kuteeka Bobi Wine kuki naye nga yamulaba kati olwaliro baba Museveni nga mulengera wala lwaki talengera bano abantu gwe bakugambako gundi Jakana teyajja n'avuganyiza ku tiketi ye n'alema ekyo kita kitono do you know what it means omuntu okubanga asacrifice life ye mu kaseera ke twalimu najja ku tiketi ye n'alema naye yayiwako omubiri yayiwawo tosobola mwigino walinga tosobola kwigino walinga taata we abava mu nsiko wano bw'oyikyaza wanaagenda n'ayogera towulira nga wena n'omubiri talaba bantu muzeeyi ateeka okutujjako ejjoogo muzeeyi ateeka abira byenkugamba bijja kutubeerako gwe tokimanyi nti ffe gye tuva olwaleero batuyita bamuseveni olwa bamusana mutabani wa Museveni abo bebalidde ebintu byo nenga tona kyoli naye agamba abo balaba bebalidde ebintu byaffe ate ne wajjawo nekiri temuli banyarwanda era oli n'agamba waliwo ne yakola comment juzi ku muto wange mu kyalo eyo egoba n'amugamba waliwo incident awo polisi bejja neekwata omuntu bano balowooza nti n'agamba nti abanyarwanda mujja kuddayo ate nga wazaalibwa wano kati awo gye tuteeka wabi ate nga president ajja mu public juzi obadde wamulya ng'agezesa wamuwulira bwe yali nga palamenti eronda ne juzi bweronze kokasi twamuwulira ng'akola example ng'agikola ku mbide ng'aga nti 15% wano bayinza okuba be baganda abaliwo abatuufu other numbers they abanyarwanda naye atulekemu obwolumu kale nanti kakati you can see ekyokubiri naye mwennyini is inciting violence anti kubanga ate wano abagaana tabaagala abeegaanyi akugambye nti temwannonda gundi yabagaana kakati naye atuuseko ye level bamulowoleza bulowooleza gundi yabagaana okumpa akalulu yakolanga ni mu Uganda kati ko tugambe omuntu talina naye kakwati wadde kyano n'abagamba temulo mbwa tetulagirwa Kagame mu Uganda eyaffe gye tubaddemu tuzaaliddwa mwotulina n'ebyapa ebyamayiro ebitali kimu ekitali bibiri bw'otugambe mboli yatulagidde aziwu yekwata ku biti tosobola kutwambaza kintu kyamufe totuteeka mu bye tutategeera so obulamu bwaffe we buli kikye tunoonya ku bawonole bujjakana kutwawula
bali abazobuzi abazaliddwa kutwawula bamanye nti nedda waliwo ne bano abawa Buganda ekitiibwa abakkiririza mu Ssaabasajja era abakkiriza nti bakodomi b'embuga ekyo ekitiibwa tukirina toyinza kitujjako wano ffe weetuli onfuna bulungi era tukiikirirwa n'Emmengo tulina omukiise waffe Simon Kayitara yatukiikirira Emmengo Ssaabasajja yasima n'amulonda atukiikirire kakati ebyobufuzi kugamba nti tuli mu nsonga mpanvu nnyo eziganye gavumenti okwandulira njagala nkubuuze Rogers buzibu ki obuli mu President Museveni okwandulinga ebizibu by'abantu b'okyaza ku flashlight mwezi gumu yeguwera teguwera kubanga abantu bonna abajja wano balina ensonga zaabwe ffe kye tulowooza nti bw'oteeka oluwonko gavumenti bw'eteeka oluwonko ku bantu baffe abaawansi ne yeeyawula nabo awo waba waliwo ekinnya era ebyo naddako tebajja tubuuza olw'ensonga ffe tulina bye twalabere twogerera gavumenti ebirungi naye essaawa zino oyagala mbyogere nga wannianga nange abantu gye batamanyi President Museveni alina demand kyekikwatisa amaka ga President ne bagawa biliyoni 1,600 manya 1,600 mu budget okugulako obutungulu n'ennyanya n'okulabirira amaka ge kati nange Serubiri nina demand zange abalowooza nti nkuwagira abalowooza nti nze ndi ewuwo nkulya mu ngalo bw'okitera nodire wa gladiator sisobola kino kino kirwaniridde nteekwa mujjawo nze naffe tuteekawo asiga yasobola nze yawumule mukyaffe nti nkubuude lwa nsonga bw'aba tasobola kulaba mulanga nakukaaba kwaffe njagala ombuulire nga twogeza mazima mu bana abantu bonna aboogera ani ayogera nga kwa point ti nze nkoye muveeko baleeta magezi twali baddewo tutya sanga abasajja bano walutumukasa akaabiriwo emyezi 2 omusajja gw'omanyi yakuwagira nga omuzibu aline mu histole kiki ekimutuusa okukaaba bwati simi ya kaada ayina ne bainspiringa betwali betugamba nti leero kino weekiri enkya tugenda kubaawo tutya ebyo bye nkugamba okuvaayo kwaffe nga ba coordinators si kwagala nnyo bulumi that's why nkugamba ti bano bajjaka ntuteekwa okuwaana nabo lutalo tebateekwa kutusenza luti kututeeka ku muntu atatwagala nkonfeesinga jakana akimanye nti nammwe bwe muli bulungi tatuteeka kwoli tatuteeka kwoli tujja kimubuuzaako mugambe bwayo musajja bagamba si bonna nga bw'obalowole bali kyeki ffe tetulya mu ngalo Museveni ffe tetuli awo nti Museveni atubimbiyitanga kaana oba baloga bulozi nemwagala nedda muli bubimu ate yayina entandikwa ennungi kati yafa yayina entandikwa ennungi kana wanti wulira twalowooza nze nesooka ne ŋŋamba tuwolereze muzeeyi nfuna bulungi tukanedda netuuka essaawa pulezidenti ayina abayambi ojja kunsonyiwa okubyogera no ku flashlight naye toyinza kunnimba nti ba special envoy bo tebasobola kuwa message onfuna bulungi twemulugunya nze navaayo si wano wokka twemulugunyiza netugamba nti president nze contact za state house zonna nzirina naye sirina n'emu gyegamba nti eno eyambi bw'oba oyagala tulwanyisa gladiator onfuna bulungi kyokka ate ffe otusibye emikono ate oyagala tukulwanireko olutalo wano bwe nkuwa history abantu b'opposition abamu abajja nga b'opposition mu gavumenti eyo be basinga okulya muzeeyimunga ne bafuna ne ssente era ne bafuna n'amaanyi agadda ku gurawundi kiri ku record nga bakulemberwaki amanye ebigambo bwe biwooma ate byota byetaagisa essaawa endala nnamba naye nga tuyinza obutasukka wano naye nga ogira owumbawumba advice gye wali wadde mukulu tiwahabulwa ne advice kyolowooza ng'omuntu eri honorable Jakana n'abavubuka bonna okutwalira kwakati essaawa gye kyetulina okukola abavubuka ffenna okwegatta okuzimisa Uganda mukulu tiwali kyalina okuba nti after today there is tomorrow naye buli okkiriza nti tebuukye then gy'olaga oba tomanyi kuba ndabira ddala
ino government afekiriza gani mukulutibu habulwa mpozi tetumanya nafuga pakati nja kiriza gani it's a nature ajja kuumula bona kiriza okunkomyawo nja kubawo history ya president mu program eyofuga Uganda emyaka 5 ne bino ebiriwo lwaki olwaleero nja nakuwa history lwaki abantu bagenda eggulu ewa Jerusalem Salem yes okufulumya obutitimbe bwa Uganda ku bantu abatini mu kakundi nga ensi edaaga nja nakubuulira lwaki waliwo pressure y'amaanyi nnyo mu kunyigiriza bannayuganda batuuke okubanga mu covid mwennyini mwe tubadde waliwo okunyigiriza okutuusiza okujja konteyina ez'engoye ezijja wano ezibadde ku milioni 7 zituuke ku milioni 2 nja kubuulira lwaki ababbi mu Uganda bateekamu effort nene nnyo nti bwe tutaagenderere naawe abadde atuwa chance okwogera tusobola okufiirwa mabiwuli Uganda gye tukola gye tulimu so njagala kukubiriza nga mmaliriza gwe munnayuganda ali eyandaba buvunaanyizibwabo okumanya nti gwe munoonyezi wa Uganda eyaliro n'enkya enneeyisaayo enkolayo n'enkwata gy'okwatamu Uganda ng'oyogera ebigambo mu kamwa yegendereza okulabika nti tekuleetera kulowoozesa nti ono mubi n'ono gwe mulungi ofuna bulungi tubeere n'omwoyo ogw'okwagalana n'ogw'okugatta ennaku yange n'eyiyo tunoonye ekirungi gye kiri otherwise bwe tuteegatte Uganda ejja tutema wano obukodyo bwa Muzeeyi Museveni kusooka kwawula mu bantu era ne bino ebyabavandimwe bibye abibye Gashumba akumibwa SFC bibye eyabireeta era ne yali mukulayira kati tuyina n'omuvandimwe okuva e Burundi eyo sigino ekirala president totuteeka mu katemba wa bya bino mbu Rwanda Uganda ebyo byammwe byabakulu mutuleke tuli mu Uganda tweyagala tulina emirembe omukama Katonda abatukumbi wewa n'olwensonga eyo mwebale kwetwaga mwebale kokumira ku ntoza ffe bagamba nti go subscribe to Plus Channel Uganda, go subscribe to Port Media, go share the videos and make things smooth. Go on www.ug.com, the website here. Kindly visit it, share it, recommend, advice where we've gone wrong. Keep us updated. Katuna gembo beziba fe tujja kukomao n'omukulu ono. Other episodes muziwulidde bigenda okuba zijja kubaamu kawoko n'olwensonga eyo nekyentegedde olwaleero nti abanyanda toganye toli munyarwanda naye mulimu bano abaawano nabano abazze obuzi mulimu nabamukulutibwa waliwo ne bebayiwa wano olw'ebigendererwa byabwe sinza kyogedde byonna bye muwulidde se byaffe nga banna Flashlight Channel Point Media byoyo kinnoomu gwe twatukyazizza yes byange kizo otasooka n'olunaku olwaleero but thank you so much for loving us abana bamwagala ono omukulu essimu tujja ziteeka wansawo enamba sogiwayo kibasomere ffe enamba zaffe tuzisoma kuba tuli mu struggle enamba yange eri 0773 52 83 91 eyo ya WhatsApp naye nga n'okuba ngikwata tulina 0701 70 70 80 abatuwuliza n'abatulaba banguwe tudduke Uganda yakununula akoma atakomera mpeera mubeere bulungi ate nate mwerabu